Great Sundowner. Prof by research ekutuusaako obusomo. The Great Sundowner 10th anniversary. Mpembuzi nkuwente. Okuvanga 10 Agusto 2025. Okutuuka nga 16 August ku hoteli Kotulio Rooftop. Omusomesa simulala. Omukenkufu Nyanzi Julius ekyuma kiwagala kyuma. Agenda okusomesa omuntu ogusooka okutumbula amakolero. Okukamula amafuta okuva mu bikola bya kalitunsi. Okola sabuni ayoza omugumu. Laundry soap. Omuntu ogwokubiri ssente zibera komiti. Okulima amatugunda n'ekibala kya monk. Okulima stevia. Sukali w'obutonde. Omuntu ogwokusatu emmwanyi terimba. Okukamula buto okuva mu mmwanyi. Okusiika emmwanyi. N'okukola kaawa ow'omulembe. Omuntu ogwokuna. Okutandikawo obukolero. Okukola ennoni ezitavaako nfuufu. Okukola sapatu ez'enjola. Tutandika ssaawa 3 ez'okumakya. Okutuuka ku 12 ez'akawungezi buli lunaku. Tiketi ya mitwalo 10. Ate n'ofuna omukisa ogw'okuwangula ekyuma ekikola kaawa. Automatic coffee roaster. Kuba essimu. Noti 7 noti 3. M52 M52. Teweerabira. Tutandika nga 10 paka 16 August. Ku Equatorial Mall Hall Rooftop. The Great Sundowner 10th anniversary training. Mpembuzi nkuwente. Kulisizayo omukuwummulamu okwo tuli wano Lukaya Bajja ekyalo bakiyita Bajja tuli ne mwami Isa Mukasa musajja mukozi ne famire ye n'omukyala Mukasa balina Leaf be bantu bafu ababadde mu Sundowner tubakyaliddeko tulabe mu myaka 10 nammwe mulabe bintu bino bye boogera ani ababikola bantu bangi kati mwami Mukasa kikiridde abantu ng'emitwalo 5 emabega we abali mu mulimu guno abakamula ebintu eby'endawulo nsogasoga kalitunsi mujaja kisubi tete mwambala butonya menye kindekeki naye nga mulabye nga atandika mulabye nga alwana n'ensi nabagamba bwe kaluba okugisinga yejja gonda ate bw'ogonda nnyo ensi egenda kunyiga kati olina kukalubira wa mu Sundowner ekuyambako okukaluba mwami Mukasa nkwaniriza once again webale kujja ate nze naye nkugamba nti webale kujja ku TV nokkiriza mu mbeera eyo otandise otya omulimu guno nafuna obuvumu mu ggwanga tutambudde mu ggwanga Uganda naye mu ggwanga abantu bendabyeko abantu bangi nnyo abantu abazi batulimbalimba naye Mukama Katonda gwe yatukuwanga kirabo gwe ayogera amazima n'olaga omuntu basima ekinnya kibateekamu kibalundamu ebyennyanja n'omuwa ekyennyanja bwamala omuwa ekyennyanja n'omugamba eddobo liri ogenda otege ebyennyanja byamaze okutega ate era n'obimugulako mu Uganda olimu omu Mukama yakutuwanga malayika Mukama akutuwanga alize Profesa gwosinga mu ggwanga muno. Amina. Webale nnyo okusiima nange nsiimye nnyo badde sikimanyi nti naatera okufaanana abamalayika naye Katonda akkirize ajja kufuuka webale ensala zensaba. Amina. Tewali lwenfukamira ne sikusabira Mukama wange sebo. Amina. Oli mu mulimu guno ogw'okukamula omulimu guno okukozeemu ne kampani kampani emanyikiddwa gavumenti ne ku kyalo olufuuso kyakulabirako abaakunyoomanga obagamba ki? Abanyoomanga nga bwedda ntambula obwama bufuusa obwama sebo nze nsookewo njagala tikiti awagabe tikiti 5 naye abantu nfunyinga 20 abankuba akaama sebo nfuusa ow'ekitalo ku kitundu neyanze nnyo sebo neyanze ege era bweyongedde okutegeera nti eriyo ab'amaanyi mu ggwanga waliwo abadde babuusabuusa Kyentebe owero si twagambe kisoboka omusajja gwendaba ku TV ajje wano naye Mukama wange sebo neyanziza nnyo sebo webali nnyo webali ddala ekyo tekikasoboka nti Profesa Nyanzi ayinza okutuuka wange wano ali wange waka Mukama mulungi akutuusiza wane wange sebo. Amina. Yo gwe mu ku bantu baffe abanje nnyo abasinza okukamula omujaja emyaka gyonna webale kukola era ndaba ekyuma kyaffe wano kiwatandika nakyo disitira obadde okimanyira okafeera omusajja akyasinza obugagga bukyanga ensi ebaawo kyekyuma kye yatandikirako bwati bwe yatandika n'azimba Amerika eno gye bawaana nange obugagga nabumaze kubanga kyensinga okwenyumizaamu yonna gye ntambula ewaffe jo naliko mu musomo kankubuulira ekyamu naliko musomo awo bampita mu tawuni kansa ne bantuuza n'abasajja 20 abasajja 20 bababuuza mukola ki oli ati nsuubula mwanyi kati babuuza abantu abagattako tebalina kye balina bwe natwala oirozi zange wali omwami omukyala yali avudde Kampala yanneewuunya n'agamba nti gweoyogera ne kirasi eno nze ngasseeko omutindo era yakyenneewuunyiza ne mugamba nina kampuni bakyewuunya bagamba nti waze na bino jjo siri mugagga naye Mukama Katonda neebaza Profesa webale kunzibula maaso
nzani alina kampani nzani asasula omusolo mu gavumenti ndi musanyufu olw'okuba nsasula omusolo mu gavumenti kya bbeeyi nnyo era ntambula ngeze nzimba n'okuzimba nsaba mukama akunteeremu omukisa mu bikimu. Amiina. Abatulaba gwe gumu ku mujaja guno gwakamula era omujaja ekidomola afuna obukadde 8. Saagala mumuyingirire naye njagala mumuyigireko nti omujaja guno guli ku ttale naye ateekamu okwagala n'amaanyi ng'akozesa mashini eno gye yasasula mu kibanja mpola n'agifuna ku wooteeri Kotorio. Era ssebo kino eno bagiyita batya? Distira. Kati eno yeefumba. Kuula kondensa. Ate eno si ey'amazzi. Water supply. Ekuulinga. Ekuula. Era bwe tumusanze wano ne tugamba nti ekyo ekisinga okusumbuwa kisookera ddala mazzi. Era Prof by Research emugulidde tanka. Sebune yanziza nnyo kyabeeyi nnyo. Tanka y'amazzi lita 1,000. Mpe embuzi. Kubanga otuwadde embuzi ey'okukola kati kuwa ente y'amazzi. Sebune yanziza nnyo. Amazzi gasigabeerewo. Kyabeeyi nnyo sebo mukama wange ne yanziza nnyo. Era mu mbeera eno olw'okuba okoze n'amaanyi twagala ositule omulimu guno. Tugenda kuyambako ofune disitira ennene y'amaanyi ng'ejjula wano wonna mu kkolero lyo. Sebune yanziza nnyo mukama nga tolina w'oyita. Bannaye nga mukama wange ne yanziza nnyo sebo. Mukama ampadde omukisa gw'amaanyi nnyo okubeera naawe sebo ne yanziza nnyo sebo. Abantu baffe abanyooma emirimu n'okkola obagamba ki? Abantu abanyooma emirimu, abantu abasinga obungi ntambuddeko nafuna omukisa gwe nasinga okufuna mu puloofu. Abavubuka abo batabani bo banyuze ku bantu ab'enjawulo abaguze disitira zino. Naye ng'omuntu abiyita byangu ne babawa ennamba yange n'engenda n'ensomesa. Naye bannayuganda balina ekizibu kimu balowooza omuntu akola ekintu alina okuba nga alina olubuto lunene bwali. Alina okuba nga azze avuga emmotoka. Ntuuka ewantu waliwo dokita ali awo Gulama nagenda okumusomesa ne banindirira bategeka balaba akasajja akatono nti ye gwe nannyini magezi. Omusajja yali Rosemary n'afuna ssente mu Rosemary aneebaza bwebaza yandeetera ebiseera ebyo n'ampa kyampadde n'angamba webale kunzibula maaso ne ngamba simanyi sigange ga Profesa yantendeka okuntuusa awo. Sibu mukama wange neeyanza nnyo omufudde ow'enjawulo mu ggwanga wano. Amiina. Era njagala okolewo n'amaanyi ogende ku mutendera oguddako. Njagala ebintu byaffe ensi yonna ekulaba wadde ensi yonna kati ekulaba ku Bukedde TV ku mboozi z'omukenkufu naye njagala ositule omulimu guno gwongere waggulu ne president akukyalireko ajja kutuuka endi naawe namaze dda ekinnesunga musala zensaba manyi nti okubalinda eprofu ajja kuntuusa wa president. Why not? Nja kutuuka kubanga kyokoze Lukaya abantu baffe balowoleza mu busuubuzi naye obalaze nti gwe ebisawo by'otwala. Kankubulewo katono Profesa ngenda okuyingira omulimu guno. Nali nina omulimu gwenkola nakoleranga wakisaawo nali mu printing y'ebibuuzo. Ne Profesa benkubuulira ssente ze nali nfuna. Ensi eno si nnyangu tuvudde wala naye okubula nenkola omulimu gwo guno nandika ngingire omulimu guno naye guno ngufunyeemu nnyo bwe nkwata ekalamu ne mbala omusomesa afuna emitwalo 40 naye nga nze mukupisamu emirundi egi 4. Ekyo si kyabbeeyi nnyo. Alina ebbaluwa zasomwa naye musinga. Amiina. Abatulaba tuli ku mboozi z'omukenkufu tukyaliddeko ku muyizi waffe Mwami Isa Mukasa eyeerwanyeeko yasonda ekyuma eno 1,000, 2,200, 1,000. Ate mu mbeera eyo neyeerwanako n'afuna ekyuma takoze yekka akoze ne kampani. Omukyala mwali mukyala jangu jangu naawe jangu obeeko by'otugamba kampani neewera ewerera ddala erimu ba shareholder ojja kuyimirira wano era naawe olamuse kubatuuliriza ojja kwogerako nnyo era abatulaba batulabako wano nga tulina omukenkufu Profesa Julius Nyanzi watuguza disitira eno. Nze nali nazaala nga munda mutufu oba nali ndwadde ki buli budde nti oba olwadde kansa nembutufu nga neetya naye omukenkufu tuguza disitira eno bwe twatandika okukola ekirabo kye nasooka okufunamu nga sinnafuna ku ssente. Disitira eno yanjanjaba nga nejjanjabisa akakomera infection muri z'omunda. Infection waziwonya factory ogiina waka abakyala bonna baveeyo tubajjanjabe ekirwadde kiwona babiina bingi naye tiboogera tusangibwe wano muli bajja kayunga ate tugenda bayambako mutandike n'edduuka
emyaka 10 egya Prof by research tugambe nti mwami Mukasa Isa ensi gwe yali ebodde gwe baali basindisa emyala gwe bakubanga ebikono lala salama kubanga bagamba n'omusajja ki naye teryakola n'aviiramu abulangira bw'omukopi bwogwa emirundi 10 mwebale nnyo mukubiza abantu bajje mu Sundowner mpoola bannaffe abali mu kyotera nti mwangwe mu Sundowner musome mufune amagezi kuli kuyoola naffe twayoola mujje musome ab'e Kalungu ab'e Masaka abakyala muveeyo mukole muve mu ŋŋambo mujje mukole omukenkufu yatuwa ku magezi n'olwekyo kintu kimwe bale kukola ate musigale nga mukola n'amaanyi tera ne mu Sundowner tubalindiridde tugenda bawa omudaala mubalage bye mukola liquid soap ebizimusa bya biocha obutiko bwe mulima mudabye ne dryer muina ne glass cleaner ne biotuna mu batuninga abatagala kukola abantu bonna mbayita mujje mu Sundowner ajja mu Sundowner kati nze emirimu neebolako bweboozi nkola eddagala ly'engato nkola ebijimusa omutwe gujjudde ebintu factory namba tofuka omukenkufu n'ompitsako sijja kuyisa kale 10 okutuuka nga 16 omwezi ogujja ye wiiki eddako tuli ku ikotorio beerayo nnyo mwami Mukasa mujja mulaba mwongere omubuuza ti okikola otya bye. The Great Sundowner! Prof by research ekutuusaako obusomo The Great Sundowner 10th anniversary mpembuzi nkuwente okuva nga 10 Agusto 2025 okutuuka nga 16 August ku hoteli Kotulo Rooftop. Omusomesa si mulala omukenkufu Nyanzi Julius ekyuma kiwagala kyuma agenda okusomesa omuntu ogusooka okutumbula amakolero okukamula amafuta okuva mu bikola bya kalitunsi okukola sabbuuni ayoza omugumu laundry soap omuntu ogwokubiri ssente zibeera ku miti okulima amatugunda n'ekibala kya monk okulima stevia sukaali w'obutonde omuntu ogwokusatu emmwanyi terimba okukamula butto okuva mu mmwanyi okusiika emmwanyi n'okukola kaawa ow'omulembe omuntu ogwokuna okutandikawo obukolero okukola ennoni ezitavaako nfuufu okukola sapatu ez'enjola tutandika ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku 12 ez'akawungezi buli lunaku tiketi ya mitwalo 10 ate n'ofuna omukisa gw'okuwangula ekyuma ekikola kaawa automatic coffee roaster ku b'essimu noti 7 noti 3 M52 teweerabira tutandika nga 10 paka 16 August ku Equatorial Mall Hall Rooftop. The Great Sundowner 10th anniversary training mpembuzi nkuwente.